mu olunaku olwaleero twebaza Katonda olw'ekisa kye yawa Musumba Kayongo wamu ne bano bonna abali wano, era tuzze wano muzeeyi okugamba nti tukukkiririzaamu, tukwagala, tussa ekitiibwa, amafuta n'okuyitibwa okuli ku bulamu bwo emyaka gyonna byonna Katonda by'asobodde okukozesa tubiganyuddwamu mu ngeri zitasobola kunnyonnyola. Ffe abatono abali wano n'abalala abatasobodde kujja abali emabega ffe tugamba nti ffe weetuli tukkiriza mu bataata abali maaso gaffe Katonda baatuwadde, era n'emirimu Katonda gy'abakozesezza emyaka gyonna. So we are here to honor you and also to ask for repentance. Taata otusaasire, oyogere naffe kyonna Katonda kyakutadde ku mutima. Programu yaffe ne ya Father and Son sirinze kandi wamu n'omusumba Rogers Kayongo. Ndozo okuddayo wa Bishop buli kimu twakyogera yatandikanga burden. Manyi olumu kitandikanga mugugu entandiko kisabira Mukama nampa strategy. Bwe yampa strategy yali ya Father Son Talk nenjogera ne baganda bange bano bonna. Nga tumaze okulaba tulina we twali abo basumba sijja boogera naye baabavuma. Nenga abakufumise si muntu omu, generation yaffe ye yakikola. Amafumu gonna ge baakufumita bonna abaaga kufumita tubakiikiridde. Tuli wano ng'omulembe sonyiwa olwa mafumu ge twabafumita amazito. Ekkanisa zaffe gye ziri eyo tuli b'amaanyi, naye gye tuli ab'amaanyi tuli b'amaanyi kubanga mwasimba omusingi ffe kwe twazimba. Mwenjiri bwe mwali mugibuulira mwagibuulira mu mulembe omukyamu, nga naye abaaliwo abakulembeze osanga baali tebakkiriza mu njiri, naye ne musimbula. Bwe mwamala okusimba agandibadde ng'amakungula nga be baffe, bwe tuzze amakungula tubakyukidde, mu kifo tobbawo ebibala tuleese mafumu. So mutusonyiwe bayadde amakanisa galinga agaffe naye tetumanyi mirundi emeka gye tubulidde enjiri yammwe. Tulina mukwano gaffe tazze, naye bw'abeera mu ffe tuwulira tulina engeri gye tuguma. Pastor Ntume ali awo tumuyita baaba waffe nempulira we nga olaba mpulidde bubi ku Pastor Ntume, naye njagala okeere ku makya nga Bishop Kiganda afudde, Kayanja afudde, Simeoni Kayiwa afudde, Serwa afudde, netukeera ku makya nti waliwo ekyabalidde. Amazima ga Katonda mugule ekkanisa ebeera vulnerable ku makya ne bagamba mwe temuddamu okusaba. Kati muyina kisitulite kye tutasobola kunnyonnyola kituliko buli ekiti. Security ate ffe mwe tufuukira ab'amaanyi, and we have taken you for granted. We've thrown arrows, but we are here to repent. We are sorry. Muzeeyi kyova atuzze wano yogera naffe oba kutukuba, we are ready. Bassekabaka ekisooka 2:11 nti gwayambala teweenyumiriza ng'akola ki ng'eyeeyambula, kubanga muzeeyi sikale sigamba nti mulimu kweyambula kiwulikika bubi, naye gye muva ffe gye tuli mu kukola ki mu kugenda. Yadde tuli mu dressing room y'emu kyekituuti, naye kuliko yeeyambula kuliko n'ayambala. Kati tumanyi bigenda tubaako, oba byonna bye tubavuma ne tuba accusinga bigenda kumala bitubeeko byonna n'okusinga ebyababaddeko. So kati ffe tuvudde ku byonna ne tuyisa amaaso mu nfuufu okutunuulira Eriya, kubanga amaaso bw'ogalemeza ku nfuufu Eriya omunagiro oyinza obutagulaba. Oba waliwo enfuufu ffe tetugiraba tutunuulira munagiro. So tuli wano muzeeyi oyogereko ko naffe kyensonga lwaki tuli wano. Otusabire n'omukisa muzeeyi gwe tugwetaaga. Kama tukozesa atuwangaaze. Enjiri ezze mu kibuga ya mirundi mingi naye tokyusizza njiri. Osigadde tosuubiza nnyo bintu bingi, zikuwulira nnyo ng'osuubiza, naye obeera ku kigambo obeera ku kigambo ku kigambo. Era si okolanga fix okunyweza ekkanisa, oli musomesa wa kigambo okuva linatandika okulaba paka leero tonyoolangamu. So tumwanirize bannange. Onoyongezaako eryange ettonotono teryenkana lya Musumba Kayongo. Bane Mukama yeebazibwe nnyo, mumpuniikiriza
ne mummalako n'ebigambo olwa kino kye mukoze, kubanga omusumba Kayongo n'omusumba ono Omutume Muwanguzi bwe bantuukirira, omusumba Kayongo yasooka okuntuukirira ate ne badda ne baŋŋamba nti tugenda nno kujja, kati nze saamanya nti nali ndoza mugenda kujja abantu nga 3 4 5 baŋŋambidde wali nti ssebe eyo gy'olaga yonna wajjudde. Ne ŋŋamba ekiki bannange, naye nga njagala okubeebaza ennyo olw'okwolesebwa kuno, okubikkulirwa kuno, ekiwenda kino kye mukutte, ekigambo kino kye mukola. Bayibuli egamba nti omuntu tayinza kuganya kigambo wabula ng'akiweereddwa, tasobola kiganya. Era ekyo buli awo singa Mukama alituyamba mu Uganda wano omubiri gwa Kristo, ne tutegeera nti buli muntu Mukama alina kyamuyise okukola, ndowooza n'entalo ze tufuna zijja kukendeera. Kasita tunaazuula nti buli muntu wa mugaso, ate buli muntu Katonda alina kyamuyise okukola, ate kirabika ekyo kyamuyise okukola gwe si kyakuyise okukola. Gwe alina kyakuyise okukola, naye alina kyamuyise okukola. Bwe bamala ogiyita ekkanisa mu Bayibuli, erinnya eddala eyitibwa omubiri gwa Kristo. Omubiri nga bwe mugulaba, nga bulaba ogwo ogwa neighbor, tegulina kitundu kimu Bayibuli bw'esomesa. Kuliko emikono, amagulu ku mubiri ogwo. Ku byonna ebyo byolaba ku mubiri, tekuliiko kya mugaso nnyo kusinga kirala. Ate era ne bw'otudde wano essaawa eno, simanyidde ddala kitundu kye eky'omubiri gwo singa nzijeyo wano emiliyoni yange n'engikuwa, nendeeta wano akaso oba akagirita, simanyi kiriwa kyongoza nga nkuwadde miliyoni. Kyolaba ng'ekitonotono ku mubiri gwo bwe weeraba mu ndabirwamu n'ogamba naye ndowooza ennyindo eno ngikuwa, nompa miliyoni, nengenda ne miliyoni ennyindo n'engikulekera, oba okutu. Naye kiriwa ku by'olina okyonguza nga nkuwadde sente zange. Sinnalabayo mu Uganda muntu atuuka ku leveega nti nkikuwa, ate ekibuuzo ekyo ndudde nga nkibuuza. Naye sinnalabayo mwavu atuuka ku leveega nti engeri gye bammanja sente z'ennyumba oba eza engeri gye zina capital okutukusaleko ompe miliyoni, tewali akukuwa ssebo. Oli agamba kantambuze ebigere paka e Masaka naye sikuwa kutu kwange. Ekyo kikulaga value ey'ekintu kye bayita ekitundu ekiri ku mubiri, value. Nga olaba value ku bitundu byaffe by'emibiri gyaffe, era value bwetyo bweri ne ku bitundu ebiri mu mubiri gwa Kristo. Nga bula bwe tasobola kulagajjalira bitundu bya mibiri gyaffe, nga bwe tasobola kuga nti kino ne bakitemako ne kigenda kujja nga accident yezze, era bwe tutyo bwe twalibadde tuvaluinga ebitundu ebisiŋŋaanibwa mu mubiri gwa Kristo, however small they would be. Ekyo bye kinaamala kitegeera kigenda tuyamba nnyo, kigenda kukendeeza entalo kyekisooka oba nozimalirawo ddala. Ekyokubiri kigenda kuleetera ffenna buli omu okussaamu munne ekitiibwa. Okutu tekusobola kukola mulimu gwa kugulu, ate n'okugulu nako bwe kutyo tekuyinza kukola mulimu gwa nnyindo, wadde okulaba kunene kuva eno ne kukoma eri. Naye munnange okugulu kuno okunene okuva eno ne kukoma eri, amatu gano nga gabadde gavuddeko ne bagasalako ne gavaako ne gaba nga tegakyawulira. Magulu ono ne yeeteekawo okutambula mu luguudo wali ng'emabega wavaayo trailer nga tagirabye wangi, atunudde eno ate trailer eva mabega, kati jjukira ate amaaso galaba mu maaso, amatu ge gayambako okugamba nti waliwo trailer ekola etya ejja. N'olwekyo magulu bwebanga walaze matu nti olabika tomwetaaga nnyo, kitegeeza ne trailer ejja kutomera nga totegedde, kuba matu yawulira eŋŋombe nga bagikuba nti musajja gw'olemedde mu luguudo vaawo. Kaakati matu n'alyoka aweereza sigino ku bwongo, bwongo n'agamba maaso ntunulayo olabe ekigenda okutomera. Maaso n'akyuka n'atunulayo ate naye olaba nsingo yamuyamba. Magulu
n'alyoka abuuka agwa ebbali awonye omubiri gwonna. Maaso tunula emabega olabe tufa, nsingo n'ayambako okutunulayo, magulu n'alyoka afuna agabuuka. Ati magulu okutambula nga wenyumiriza ngoga nti gwe munene ennyo kubanga gwe otuyamba okubuuka ne tugwa ebbali. Weerabidde nti ate weetaaga maaso, weerabidde nti ate nayo maaso nga tonatunulayo weetaaga matu. Kati ku bitundu bino byonna ekyomugaso nnyo kyekiriwa era ekitali kya mugaso nnyo kyekiriwa. Tugenda kulekeraawo okwerabanga ba competitor era sebo nsanyuse nnyo kubanga kino kye mukoze kino ne tumala tutambula na kino kubanga saagala balimba kino kigenda kifa mu baataata, saagala babulira bizibu biri eyo, naye mwongere okusaba kireme kufa. Kino abantu okutulako awamu nga bonna babulizi banjiri nga bali 30 nga bali mu industry emu yababulizi banjiri nga tewali na lutalo lugenda kuvaawo oluvannyuma lwa meeting eyo, nga tewali na lutalo lunaavaamu. Naye nga kino kyetwetaaga, naye bwe tuba tunakyetaaga waliwo ebiteekwa okukyuka. Ebimu ku biteekwa okukyuka kwe kukwata ekkanisa eno ne tugizaayo ewa nannyiniyo. Ekkanisa eno tutawaanyizza nnyo kubanga twagibba ku nannyiniyo. Bwe tufuuka bannannyiniyo etutawaanya. Naye singa twerabanga bamaneja ba MTN, mulaba mutya? Mulowooza nga bamaneja ba MTN ow'oku Shoprite mulowooza nga alwanagana n'ow'oku Kampala Road? Balwana. Tolowooza nga bw'okyamayo ng'ononyeyo essimu ekika kino ng'eno ey'akabi ennyo n'okyamayo ku Shoprite ng'ogyetaaga nino sigana nga zaakaggwaawo. Tolowooza nga maneja waawo ku Shoprite yakwata essimu n'akubira munne ow'e Kampala Road omubuuzo babo bakyazirina asobole okukusindikayo. Era ogenda nga amukubira Jime essimu gundi mukyaziina waliwo nukira nti abadde agyagala naye wano waffe ziweddewo njagala musindika gyeyo. Era ogenda nga wasigaddeyo satu nti genda ku gundi Kampala Road bakyazirina bo. Ekyo ne waffe gyekiri wangi. Waliwo omusumba akuba essimu olwaleero n'agamba munne nti waliwo omukristaayo wano gwe mbulidde enjiri alokose naye aŋŋambye mbu asula kulinaana ne kyaki yammwe awo. Nze siraba nsonga lwaki ajjanga eno ewaffe ewalanga ki. Ajjaawo ewammwe awo asabire awo kubanga kijja kuyamba okunywera aleme kugwa kuba gwe ojja kwamwanguyira omulambula awo. Kisoboka ekyo mu kkanisa yaffe ey'olwaleero? Kisoboka ekyo? Lwaki omanyi abantu batambula ne bava Entebbe bajje ku Focus Center nga gy'oli ndi gali gonna ge bayiseeko si makanisa? We need to take back the church to the owner. Ate okutusanga tugizizaayo entalo tezigenda kukya, zigenda kweyongera, obujja bugenda kweyongera, okulwanagana kugenda kweyongera. Mbutunulira kati ebisinga okututawanya si binene. Kyasi ekizibu kivaawo, owning the church. Owning the church. Twagibba ku nannyiniyo so nga twali bali tweyisanga bamaneja ntumanya nti waaye kanisa eno si yange erinaani erina nannyiniyo ndi mupakasi bupakasi era wangobera ngoba era wampitira mpita si yange. Katonda atuyambe mmwe ndaba nga ate mmwe mulina omukisa gw'amaanyi okubaako bye mutereeza. Omukisa gw'amaanyi. Bwe ndaba emyaka gyammwe ne mpulira amannya gano ag'enjawulo agasituse those different church names ze mbadde siwulira 10 years ago ne ndaba face empya ze mbadde siraba 10 years ago. Kirina engeri gye kinzizaamu amaanyi. Ewaffe Buddu bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Kitegeeza nti bw'oyingira mu kibira n'olabamu emiti emito kitegeeza nti ekibira ekyo kigenda kuwangaala. Naye ekibira kitiisa nnyo nnyo bw'otuukamu ng'emiti egirimu gyonna mikulu. Gyonna bwe banaagitema ne bagenda okugikolamu emiti gy'amasannyalaze, ekyo ekibira nga kiweddewo nga kigenze. N'olwekyo nze mmwe mbalabanga mukisa ogw'amaanyi ennyo
nti Yesu singa akeerewo okukomawo nga takomyewo mangu, ekkanisa endirabika egenda kusurvivinga. The church will survive. Naye bw'eba enesurvivinga, waliwo syndrome, waliwo ebintu ebivudde emabega, waliwo bye tulina okucorrect nga bye tuteekwa okutereeza tuleme kgenda nabyo. Tunonye engeri gye tubitaminating ebyaleba dimension yaffe. Kuba kati kino kye mukola kirabika muyina ekintu kye mugezaako okutereeza. Waliwo kye mutereeza, waliwo kye there is a mistake you are correcting, waliwo kye mukomya, waliwo kye mugamba it has to come to an end. Why would we look at ourselves as competitors? Competing over what? Over somebody's church? Njagala ombulire singa managing director wa MTN akizuula oba n'akimanya nti manager w'omundeeba ali mu kuvuganya ne manager w'e Nateete naye nga bonna ba MTN bayomba bavumagana bekasukira ebigambo, naye oli amanaging akabulanki kawa ke Nateete ono bamuteeka Ndeeba naye bekasukira ebigambo babalekawo. Kubajja n'ababuuza abayi tuli kuki? Mbadde ndowooza we are pushing the same vision. Tuli ku kigendera kyekimu, twagala Uganda eneefuuka eya yero ku MTN yaffe. We have the same slogan, same language, same vision and same mission. How dare mutandika muti okulwana mwagala kumenya company yaffe? Abo babagobera nabo tubayinza yadde okuwangaala ewiki eniyo ke waffe gye kirabika ng'abantu bonna bapakasi ba MD omu naye nga bali mu kwekasukira ebigambo. Pali muno babuuza, do you even remember that you are just managing a branch? You are not the company and you are not the MD. MD gyali eri waggulu bamuyita Yesu ye nannyini zonna naye agenda abapakasi be nga bavudde ku mulamwa bali mu kwekasukira amafunfugu amayinja gagali mu media gagali ku social media gagali ku TV gagali uddawa ojja kundaba ojja kungwako kati nabiriwo nati abayi tuli ku kyabo tebeetaaga kugoba kijja kiri okubanga bo tebakikola ate nga ffe tukikola. What went wrong? What went wrong? Kiki ekyasoba? Something need to be corrected. Nze bwe nali naakalokoka competition teyali munda mu church, competition yali bweru wa church. Twabanga tuvuganya kukaliza kereziya, twavuganyanga kaliza kereziya, twavuganyanga kaliza muzikiti, twavuganyanga tukalize eddiini tujjuze ekkanisa ya Yesu. Kale ennaku zino bw'ogenda kitunulira competition yavaayo dde eri ebweru eri eno munda. Buli muntu anoonya ngeri gy'atagetinga buliga bwa munne. Tanoonya kaliza muzikiti, tanoonya kaliza ssabo. Agamba yo kati abo mbamuggyako nti abo badde wano. Abamu n'abakubira ne ku busimu, abamu n'abogereza ne ku WhatsApp naye nga manyi basabira wali. Nayiyayo obukodyo engeri yonna yafuuka ya bukodyo. Nkola yakoze kaki yagize atya? Yakoze lukuŋŋaana kika ki lwabadde mwani nani bakoze kaki nani